balabako naffe tubeera basanyufu nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeeramuuko naffe era of course tewali nnyo kyamaanyi eno mumiyaayu tebaayo nnyo pulogulaamu tewabeerawo nnyo mbuno tuba n'agenda simanyi tugenda kukola bwe tuti tuli ku kitebe tuli ku sub headquarter yaffe enkulu eri wali awali akabaala ka buli obuto drink and drive gye twafuula Miyaayu Republic so ebitebe byaffe sofa biri bibiri bye twakatongoza bw'oba oyagala okutulaba osobola okugenda wali awali akabaala ke bayita drink and drive eyo yafuuka headquarter ya Miyaayu Republic era nawo ngenda bbawo ennaku ze ngenda obeerangawo ng'abaagala okundaba mwezi ennaku munsanga wali then ennaku ezisigadde abaagala okundaba sub headquarter yeeno eri Makindi okuliraana ku Park Garden nammwe mujjanga okunsanga kati mwenna bulijjo abagamba ensi nti munnoonya olwedde ndi Makindi mwangamba siri Makindi manager si we kiri kati abanoonya bannoonyezaawa therefore omuntu yenna ayagala okunsisinkanamu headquarters zaffe enkulu nkugambye ziri wali awali akabaala k'abali abato naye obanga olinamu ku ngatto ng'osobola ebyokubagana oŋŋamba ne tusisinkana wali we wabaawoko engeri y'emiwunyo then bw'ebanga bizinensi ya mirembe of course onsanga wano wo tewali yadde ensasagge tewali yadde ettabbo waliwo kyesoogeddeeko okutwaliza wamu location ngibawadde si ebyo Miyaayu Republic Disciplinary Committee emirimu gyayo gibadde giwummuddemu wiiki emu emabegaawo naye emirimu tugenda kugittukiza olw'ensonga ab'okwasisa empisa era nabo tukyalina bangi n'olw'ensonga eyo lisiti ngenda kubangi bawa komanda issue anyway ngenda bikunyonyola off camera kuba tunaabyogera ku kamera ate abamu bayinza okudduka akalimu ke tukoze ndowooza tekabadde kabi abasimye mwebala abatasimye mujja tusiima gye bujja temusobola siimira ku budde bwe bumu naye nga gwe kyolina okumanya yo disciplinary committee awatali kwetiiririra ekyakwasisa empisa until nga music industry esigadde music industry ayagala ebyokulwana agende abalwanyi gye babeera akubagana ayagala ebyensambagere ffe tugamba genda abasambaganyi baggolola gye babeera okubagane nabo ayagala oggaayo omuddo nga ate weekweka mu ndongo naawe genda eri embuzi mukole competition mu kugaaya omuddo music asigale nga music then n'amayirungi gasigale nga maki buli kimu tukyawule okategedde okusinga okujja eno okuba efaani ebikondo ogende weewaane nti namukubye naye nga gwe wakubye tagendangako yadde mu training y'okulwana so n'ebirala bingi tugenda kuba tubitereeza nga we tulaba kyekigenda mu maaso Emiyaayu Festival twagala okwebaza Ssaabataasa Kasiko Mutaasa omusamize proud musamize yatugambye Emiyaayu gyonna mu ggwanga gye giri mwerondera ekifo wonna we mwagala tugende tukube disco ne basi ziyimirire yasobodde okutupushingamu awo n'asooka atwokyayo awo zaatwokya 5 ebyo nno byongera okulaga eggwanga eritali serious engeri abantu gye batandika okugula tiketi n'okugula zitebo nga ne venue tebagimanyi ne date y'ekivulu temugimanyi n'olw'ensonga eyo we bukyanga ssente nziruse nazo kansubire tewali agenda kunooma si ekyo waliwo anaanooma bazimbadde byampaka nazisabye Kasiko Mutaasa nazimusabyeko we bukya nembulawo ananoonya kati awo Emiyaayu mujja kwesooti nga nze nja kuba mbuzeewo n'eddene si we kiri so n'abalala bonna of course tweyanze Ssaabataasa Kasiko Mutaasa Girudi President Kyambogo University yasobodde otugattamu awo enzeeyi nnamba ye Kamiliyoni Kalamba naye n'agamba Emiyaayu mu ggwanga gyonna gigende gikubemuuko endongo gyeyagale so Miyaayu Festival akadde konna mugirinde ate byaffe tebibaamu kweteekateeka nnyo ng'eby'Emiyaayu nsobola okeera ne mbagamba disiko yankya ali lwedde yazina atali lwedde ng'olinda ziri ze bateekateekera emire ne bateekateeka ne balanga ne bakola ki okategedde ekitegedde si we kiri wano mumaze kweteekateeka nnyo Emiyaayu tegyeteekateeka nnyo kale ebyange byebyo sirina birala byabagamba waliwo ebirala bye mwagala okumanya tebiriiwo mbule Ivan Kacyumbaali nsasokola ki ekiganyi awo lwennyini ku nsonga y'Emiyaayu awaliwo omwami akola mu ofiisi emu ey'amaanyi
President yamukwasa oyo kisa kya Mukama yavuddeyo n'agamba nti nno agenda kunoonyaako munoonya ey'ekigunjufu era akukangavule okwefuula ekitagasa mu ggwanga ogenda n'akabinja ko nga mubulumba abantu ne mubakuba ne mwefuula gumite ng'ate ye gumite asinga mu ggwanga. So ensonga yo kyemmanyi wagirabye eyiye ogyogerako. Ate lwaki ayogera bwogezi? Lwaki waba ye gumite asinga mu ggwanga tatuukawo obutuusi? Awo wabi siri Makindye ndi ku Subway Quarter wano oba nyambuka nsange wali we nawambira ddala akabaala ke nafuula Miyayo Headquarter. Obuzibu bwe ki? Ki kye bayita okwefuula ekitagasa? Mwefudde bakiwagi mu ggwanga. Kisa kya Mukama simufulowe nga si yo yajjamu empale. Kati awo yali yeefudde ki? Comedian. Oba okategedde byengezaako okubalaga ttaano. Si yo yajjamu empale. Oyagala kuza mu comedy ate gw'oli mu byaddala bya kusa. Kati komanda oyo lwaki tetumuteekako naye tusooke tumufune? Kuba kati ye ayogera bwogezi asuubiza ffe tumulage nti mpolampola kimenke kyange. Tumulage nti ate ffe waffe tetukola ki? Tetusuubiza. Wangambye bamuwadde ofiisi? Akulira abantu bamufuna mpola abo banneeko bamalaaya. Kati nze ndi nneeko. Oba nkiikiridde abagula mu mbeera eyo. Ani yamuwadde ofiisi? President Museveni yamukwasa obuyinza. Wedda simegwe njogerako bamuwa obuyinza. Bamuwa obuyinza naye ate afuna kitini. Kati Polo bamuwa ofiisi kisa kya Mukama. Ne Mzee Museveni ofiisi ezo zaagaba bw'atyo zaawa abasajja. Agezaako kakasa ensi yonna nti lyo lino eggwanga eryaffe banaatera olikyusa erinnya live mu Uganda lifuuke Miyayu Republic. Bamuwa ofiisi nga yaki ongambye yaki? Yakulira abantu bamufuna mpola banneeko ab'amagala gyabo akulira bamalaaya siwe kyogere. Kati kitegeeza bw'abanga President Museveni yamuwadde ekifo ky'okulira bamalaaya. Kati nze siri mu bamalaaya atereeza ensonga z'abamalaaya. Si ekyo? Akokubiri bw'abanga agamba nti akulira era n'abamufuna mpola kitegeeza anagenda olowooza okunkwatanga nange ate sikyali mufuna mpola kubanga olwedde President yanjogeddeko mu America kakati ba Trump bali kungugolingako kitegeeza akadde konna nnyinza okuba ngenda somoka eddaala ye wabadde mu bantu baalina okukulembera nzire mu bakulemberwa obaani mu bakulemberwa President Kyagulanyi mwana okategedde naye ng'ensonga ye tugenda gitunulamu ekimenke ekyawunya bwe tuva wano mutunule mu nsonga ya kisa kya Mukama, kisa kya Mariya, kisa kya Mukama, musooke munoonyereze mulabe lwaki mu bizibu byonna ebiri mu ggwanga ayagadde kusooka tagetinga ffe tufuuse ekizibu eky'amaanyi ekisingako okwo ne kubagobwa ku nguudo oba kubaasengulwa mu butale oba kubamenyebwa amayumba oba ku nguzi eri mu ggwanga. Bwe tuba singa mukizuula nga tufuuse ekizibu okusinga ebyo ebizibu then tujja kukimanya nti tuli waffe okubeera nga Mzee Museveni gwe yawadde ofiisi ate ayagala kusookera ku baki. Then we mukizuula nga si yeyo ensonga then tunoonye ensonga entuufu lwaki atagetinze ffe. Okategedde lipooti mugireete komanda mukikoleko awo fiiti then ate era we tuzuula nga talina nsonga era tumuweeyo ensonga lwaki alina otunoonya. Okategedde wakakati Mzee Museveni ayinza okuba nga kati akaddiye ate ogutali musango ayinza okuba alonda abantu ne bamugamba oyo ali fiiti ajja kukola ng'ate alonze muntu agenda kulya mukyere okitegeera then kati ffe ate tukwate kisa kya Mukama tumuteekemu empisa then agende okuddayo mu ofiisi ng'akoze eki ate no tubyogera nga abasaga kyokka nga tuba tuli ku bya ddala. Omusonga Kasebe wenga President wa Miyayu biki byogenda okolera Miyayu mu kisanja kino? Ngenda making sure nti tutabaganya Katonda ne Sitaani olutalo olwo lumaze ebbanga nalwo luggwewo. Ate kye kibasesa ekyo mukikubire n'obugalo obw'amaanyi Miyayu mu ggwanga. Eyo y'agenda gye tugenda okusookerako nga President w'e Miyayu as soon as nga mmaze okulayira we naaba maliriza inshallah tujja making sure
tutuula tutabaganye Katonda ne Sitaani olutalo olwo tunoonye lwava kuki. Of course twabuzizza abapasita ne batugamba nti ono Sitaani yalya apoyoli. Mu mbeera eyo tujja kwesondamu akasente nga Miyayu Republic tuguleyo ekisero kya Apple tukikwasa abasajja tumugaye sonyiwa munno then enkolagana ekole ki eddewo. Kakati Katonda wamala okwatagana ne Sitaani then kyaki zonna of course ziba zirina okuggalawo kubanga olwo tewabaawo nsonga lwaki kyaki ebaawo. Ekikumiddewo amakyaki lwe lutalo luli si ekyo. Agenda ey'okubiri bye tusuubira okukolako tujja wanvuyamuko ku bigere tugenda buuza ensonga y'abaana okusoma ttaamu 3 ate nga bwe bawummulawummulamuuko awo wiikisi 2 muzadde woteekamu ka transport ak'ekinaku naye tugenda gitunulamu. Tugenda kubuuza abatwala eggwanga liri erya waggulu ng'ogyeko eryaffe erya Miyaayu tubabuuze awo tufunamu awo kawaani ki awo kaki ke mutugattira bwe tubanga n'abaabisoma ennyo emirimu gikyabuze lwaki ate bano abato mubatadde ku mungi basome ttaamu 3 lwaki tebaziredyusinga ne ziba mmeka. Era nako tujja batwebuuza bwebuuza. Tusuubira otuteeka abakulu abamu ku nninga batuyambeko n'Emiyaayu Republic ng'eggwanga lino lifune omukiise mu kavimbo kaabwe si ekyo ekimenke n'ebirala bingi nnyo bye tugenda obbanga tukolako tujja batubibategeeza mu manifesito yali yaffe olunaku ndowooza lw'engenda okulayira. Emiyaayu mu ggwanga yonna gye muli mweteeketeeke fiiti tegeka akambaloko olunaku lw'okulayira lugenda okutuuka boyo oyingirewo nga gumite. Okulembera Emiyaayu giringa emeka mu ggwanga? Emiyaayu tosobola kugibala buli eyasoma n'atafuna mulimu oba n'agufuna nga si gwe yasomerera ogwo guba Muyaayu. Lwakuba ne Miyaayu tulinamu Emiyaayu Promax ne tubaamu n'Emiyaayu Gumite ne tubaamu n'Emiyaayu Wumite ne tubaamu n'Emiyaayu Leejula ne tubaamu n'Emiyaayu Gisiri Leejula. N'olw'ensonga eyo ekimenke ekyawunya mukole lisiti eyo Emiyaayu mugigulupinge. Emiyaayu Promax mujawule, Emiyaayu Wumite mujawule, Emiyaayu Gumite mujawule. Ali nabagamba balina kuwunya buwunya okuba Emiyaayu byonna mubikoleko. Oba tewawunya Kampala Lipooti bw'omala ogikola bagikwase Manager Kaspat aliwa. Manager Kaspat aliwa. Manager Kaspat gwe mugenda okwasa eyo akawaani ako. balina okuba enkambwe Ize kiwedde mukoleko eyo lisiti. Mukunja mu nsonga y'okutabagana nga bw'ogenda tabaganya Yesu ne Sitaani. Omuntu yandivuddeyo n'agamba okusinziira nti olina olutalo ne lutalo oba namwe mutabagane. David Lutalo tetumulinaako lutalo. Point of collection. Disciplinary committee yali ekola mulimu gwayo. Mu bweyamo buli bwe twawa nti tetugenda kutaliza. Ne bw'oba ggwe owulira olina ebitiibwa 10 nga bikukulukutako bwe tukizuula nti gwe omu ku bakulidde okumisleadinga music industry ne younger generation then tugenda kujja tukuteeke mu line ffe gye tusuubira nti yentuufu tulyetonda oluvannyuma. So kano nkaddamu tetulina lutalo lutalo tetumulinako lutalo just abakulu abeeyisa ng'abato olidde buli kamu naye tokkuta. Genda owulirize Emiyaayu gye tyuni ojja kubitegeera byonna. Era mu nsonga y'emu ey'okutabagana akabira nako oyinza okugamba nti temuli ku peesi y'emu nti wagenda n'olumba ekitebe kyabwe ogenze mu maka gaabwe Isimagundi naye gwe tutagenda waamu nnyo naye omulumbi kati awo mu nsonga y'okutabagana olowooza tetwanditabaganyizza wonna lumu olutalo ne luvaawo. Saagala kulaba kabira mu ggwanga wano. Fango ni saagala girabawo ekyo nkyogera sikirumamu. Ntegerekese? Era kenkomyewo mu Makindi we bagamba nti babadde banfulumya. Nkuwaddeyo ne kati mbawaddeyo n'ennaku 4. Owa Fangoni fulumya akaziina ako woosula akafalisoko Makindi mufulume wa Miyaayu Republic n'Emiyaayu gyonna. Ekyo kikubira engalo ez'amaanyi 5. Omukonja atasema. Embo ya Isimami Jagulo ogimuddiza ddi? Esula ku buliri bwo. Ekunyigiriza. Ekuliira space. Omukulu ayagala embwa ye. Ne mukazi wate tugenda munona. Aje tumuwa amagumba gali wali kasasiro. Pulo president waba ayogera commander vice osooka n'okola ki? N'ogusala. Kitegedde. Isimami Jagulo embwa twagitwala n'omukazi tumunona.
But I think Commander Bennett yesimami Jagula mojjako embwa ndowooza akifunyeemu nnyo kuba nalabye baamuwadde amannyo n'akasente ennaku zino ndaba abagagga bamuteekako baŋŋamba baamukolera ne Charity omusondere akifunyeemu kati era gusale okategedde. So tetwetaaga nnyo kubeera awo tugambe nti ayinza noba naye ate tuddeko emabega. Yesimami Jagula si ye bagamba nti bako owaye tesooka tutaataganya nnyo ize. Yesimami Jagula si ye baali bakuuma gwe muyita Kimenke si be mwali muyita ba Anirule bannantagambwako b'omu Makindye ne Kampala. Embwa we twagitwala teyagamba mbu ampadde ennaku 2 either nga nze siriiwo kati bbanga kinga embwa ndi nayo abo bakyali ba Anirule. Kano kazannyo ka bwongo nabagamba tugenda kwawula ba Anirule ab'ebigambo ne ba Anirule ab'ebiki ekitegeeza embwa giviireko ddala. Embwa giviireko ddala. Komanda. Yeah. N'ekirala. Nedda kati kkiriza ebibuuzo biveeri. Mukunja. Nga tuvuddeko katono ku Bami Jagula. Twogereko ku ndongo gwe ng'ali mu ndongo. Emabegakawo twalabako nga muganda wo bamukkiririza mu kimu avuddeyo awandula omuliro ziza Bafana. Ensonga zino wazirabako? Tubadde tubyetegereza wano nga ekitebe kya Miyayo Republic. Ozoogerako ki? Munnamawulire watatakula lutalo interview teggwa. Bafana tumwogereko? Tumwogereko lwa nsonga. Muwemu. Yagenda si kumuwaamu kumwogerako. Pulo ize gusale kimala. Bafana muganda wange. Muna Uganda ekasendwa muganda munange. Ne Bafana yamazeemu nkoka amaanyi si mu bubi. Batosobola kuŋŋamba nti wali emisana twabeeranga eno nga tugamba Kyagulanyi waali gwa we tuligwa. Tuli ku maanyi g'abantu tuyimirira n'abanyigirizibwa. Deni ate ekiro n'oŋŋamba nti ogenda eri ate n'ofunayo akajugulu. Mulomba sikutegedde. Awo wennyini Omukonja. Mu bayimbi bonna abategeera mu ggwanga. Olowooza His Excellency Mr. Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde ku ki okugamba nti gwasinga okutegeera era oli star? Ojja gendayo omubuuzi. Si we kiri? Kuba kakati nze mmanyi nti nze ndowooza nti ndi eno Uganda, His Excellency ali mu America, si we kiri? Kati nze ngambe nti yasinzidde ku kyo okulondamu nze. Walina okubaawo ensonga kuba muli bangi. Anti gye nkugambye nti ojja kulinnya ennyonyi ogendeyo omubuuze wabi. Ekintu ekyo yakyogedde ali siriyasi oba yabadde asaagamu gwe kitwala siriyasi. Olina ticket visa. Linnya ogende mu America okimubuuliza eri. Kubanga kakati nze nsinziire ku ki munange. Kale President singa teyalonze nze wabadde kale plan nze alonda ani? Ate nga temupa answer. So, bwe yakwogedde kwawulidde otya? Ne President okunjogerako kalabika kalina be kalwaziza. Era TV zendabye wano mmwe kakati abandaze nti depression mwe temugirimu. Kachumbali Kyamuka TV. President okunjogerako Kyamuka TV ekisanyukidde ndi nayo wano. President okunjogerako BBS Telefine ey'Obwakabaka bwa Buganda nayo teyazimbye mutima. Darius alina erinnya ezzungu eddala teyazimbye mutima. Ne Spark TV teyazimbye mutima weeri. Spark TV ani akikiridde Spark TV? Spark TV nayo erabika teyazimbye mutima. Abayimbi abamu mu bakebereko bayinza okufiira pressure mu buliri. President okunjogerako kirabika bangi tekyabalese kyekimu. Olowooza tekireetewo enjawukana? Enjawukana zaaliwo before even nga President tannanjogerako si we kiri? So kebera ku muyimbi wo baŋŋambye ka video bakawuliriza mu earphone tebaagala muntu mulala yenna akawulireko oba tebaagala bukole ki? Butambule. Kino nno kyakuyiga. Omuyimbi yenna omutaali eyo weewala okola amawulire amalungi
gajja tambula kitono. Making sure okola mabi kubyamu akafaananyi singa His Excellency Kyagulanyi yanjogeddeko n'agamba Mukunju oyo no bulijjo tumanyi ali muffe naye tugenze omwetegereza ng'abaana ffe misana ekiro abaana bali bannange ndowooza singa eggwanga tetulina bwe tunywera bannange ndowooza singa buli TV y'oku nsi ne CNN yandikoze so kebera ku muyimbi wo yonna waali bateekwa okuba bangi tebali mu mbeera nnungi but of course tetulina kyabbakolera President waba yasobodde nenange banyongeremu okusamira oba ki nakati namwe abamawulire kambabuuzeemu ekibuuzo mulowooza President yasinzidde ku ki mu bayimbi bamwe bonna okulonda nze tulowooza okuba nti yabadde asaagamu lwaki teyasaagidde ku kayimbiko kaani sebuke wampa President akyasaaga kale tukitwale yabadde asaagamu lwaki teyasaagidde ku kayimbi ka Ivo okategedde nayo kaddeeri kagambe nze President kunjogerako bwogezi but Trump bonna nkugambye kati bali kungugolingako who is this boy the president talking about nze baganda bange bonna obulamu bwakyusekyusedde abalala beewozewozedde ebintu baalidde edde amabanja eyo ebukunja bantu bankubira baŋŋamba ono atutte ebintu nti ate lwaki muwadde ebbanja nti bagee President yakwogeddeko nze ko obulamu bwakyuse n'ekiraamo nnyinza okugamba akadde konna ŋŋenda kikyusa nnyinza okuba sikyaziikiddwa bukunja bansembezesembezeeko ku City Square yandabawo ettaka ddene awo balikozesa ki amalaalo gange tegajjaawo ekiraamo tugenda kikyusa akadde konna ndowooza tugire ku City Square awo waba wabi so Mukunja oli muyimbi era abayimbi babawa ssente mu federation gy'oli mu federation era akasente ako osuubira okukafunako oba ggwe ebya federation tobimanyi bakulu baffe mu ndongo baatulaga nti ssente ya Museveni mubi nnyo ne ssente z'embi nnyo na buli abaaziridde aba alidde ekibi kati mu mbeera eyo naffe twagendera ku ekyo si nze nzekka abayimbi bangi generation ento baagaana okugenda okugabana ssente ezo nga bali ku ekyo just of recent ate twakizudde nti abaatuteekamu embeera eyo ate bo babadde nga bagenda ekirobo ne bajjayo akaabo so kati ensonga ezo tukyagenda mu maaso n'okuzeetegereza tulabe ssente y'ekibi ate lwaki abamu bali ekibi okategedde disciplinary committee ya Miyayu tubasuubiza mu maaso awo tulina era bye tujja okwongera tutereezeemu politics yandikomyewa ku saidi y'endongo then endongo yandikomyewa ku ludda lwa politics nze omu ku bandirowoozezza nti omuyimbi yenna yandibadde nga n'eddembe okuyimbira buli munnabyabufuzi amusasudde bwe ntyo wendowooza nga nze endowooza yange nga pulezidenti tekwata ku Miyayu nabo balina endowooza ezaabwe olw'ensonga omuyimbi afaananako omuntu eyakoze edduuka oba eyakoze botiiki n'agenda e China n'asuubula amasimu bw'agatuuse Uganda tagenda buuza gwe nga tonnagula iPhone eno owagira kibiina ki are you getting my point kakati bino byonna abaabiteekawo abayimbi ababadde basinga obipulimiya okubivuga nti ziri bali babi wogenda saidi eno obeera olidde mu nsi olukwe singa mmala okukizuula nti bonna ate babadde bagenda ne bajjayo ssente then era tujja kutuula tusale entoto butya bwe tusobola okutereeza ensonga eyo awo ennyini nga tetunnavaawo kansooke Ivo kasooka nyongere ekirala kakyali ku nsonga y'emu by the way more clarification about that Miyayu Republic singa tukizuula nti abayimbi abagundiivu mu NUP be tubadde nga nabo ebbanga lyonna singa tukizuula nti babadde nga bagenda eri ne bajjayo kintu kidogo wa kaguta gwe bagamba nti ate ssente ziri za kibi then era tujja ng'Emiyayu disciplinary committee ejja kuliidinga abayimbi abo bakwatibwe bagende beetondera abayimbi abayonoonebwa kaaliya zaabwe mu propaganda oyo ow'ekika bwe kityo geza nga Baliri Pazo ono omuto bano be nasaanyizzaawo then baani awo abalala bagula vita abo bangi amanya gaabwe ne kaaliya zaabwe zaafa nga bano bavuga kino nti ssente y'oli ya kibi na buli ayimiridde n'oli aba ayimiridde na kibi naye ate bano we baba babadde batulaga nti ate nabo babadde nga bagenda ne bayimirira n'oli ekiro then tujja sooka tubeetondera ebisigadde
tubitereze mpola. Okkiriziganya n'ekya King Saha okuvaayo ne yeegatta ku bafana ne basaba embalirira ya ssente zaweebwa Federation. Sente zani yaziwa Federation? Gavumenti eyani? Ya Museveni. Sente ya Museveni nnungi oba ya kibi? Ya kinyambo. Unze nnungi kuba ssente eba ya banka si ya Museveni. Kati kitegeeza Miyayu Republic nina ofisi yange erina emirimu mingi egy'okukolako. Okutuula naawe tukubeewo ttooki. Ontegedde? Tujja kubawo ttooki. Tujja kubawo ttooki. Awo wennyini omuyimbi Fiki Gaza. Wavaayo n'ogamba omuyimbi oyo Fiki Gaza yaliwa. Naye Fiki Gaza yavuddeyo n'agamba agenda banoonyaako era essaawa yonna agenda bakolako obulumbaganyi. Togenda defendinga muyimbi wo King Saha? Yamukoze eki? Olutalo lwabwe luliwa? Yalumbye Kenzo. King Saha okwogera ku ssente za Federation eziweebwa Kenzo nti baagala mbalirira. N'agamba Kenzo ssente yazibbanga ye omuntu mu kifo ky'oziwa abayimbi be baaziwa. Kati Fiki Gaza n'avaayo ng'ali ku sayidi ya Kenzo agamba Kenzo tasobya. Abayimbi bagamba tebalondanga ku Kenzo. Ali lwaki baagala okumanya embalirira ya ssente? Waliwo vulugumu, waliwo bye tulina otuula tukoowole bajjajja basooke batuule ku mitwe, ofiisi ya Miyayu etuule, tusooke tubikubemuuko ttooki fiiti. Waliwo awo bye sitegeera bulungi bye neetaaga osooka ntuule nga pulezidenti. Banange munsaasire ndi ka pulezidenti kato. Naye mmwe mulira mutya nga mmwe mulina ka pulezidenti akato nga nze. So omirimu muntuma mingi naye mbasuubiza. Kuba mbadde nkyasaanyaawo Kabira Kamalawo na buli ali mu Makindye nti wafango ni operation gyenzirako siba akaguguko siba akafaliso akazigo kaveemu mugende musenge Namasuba musenge ne Namasuba sibaagalawo. Naye yavudde n'abeegaana abafango. Ani? Kimengo. N'agamba bamwani following buli omu adde gye yava. Gwe yakiteeseteese okutuukawo. Yakikoze? Are you sure? Kati wenva no manager omusawo waffe omuganda muteereko ssente. Manager Kasipati ali Figo Wizi mumuteereko ssente. Yakyogedde? N'abavuma. Yagobye abafango ni bonna. Omusawo mumuteereko ssente. Mumuteereko ssente. Nze nabadde video sinnagira. Ekifaananyi kye tebakyakirizibwa kikozesa wantu. Ne TikTok enyini yeetadde mu private. Video zonna yazijje. Mukakasa yabikoze? Omusawo tumusasule. Siwe kire kimeka? Akola. Era olwira wa. Oyo akola. Naye bw'oba osasula temumumalayo ssente kubeera mulimu akakyabula mwaka waayiraawo ke twasaba akalala. Bano data ku simu akamenka owaayi akamenka akadde konna mukalabako nga katambula ku street nga kali bwereere. Data wo banaye ku simu. Okozesa ddogo. Teguno omulimu nga tobaloze obasobola. Eno ofiisi negwe bw'obitunulamu n'obigattagatta gw'obiraba nga bisobola obaawo ku bw'amaanyi gange. Nti pulezidenti yayimiridde mu Amerika nga ba Trump batunula, ba Biden bonna batunula. Mu bayimbi bonna abali mu nsi eno n'agamba nti Setaani ndaba omu gwetanga bisukka ku maanyi g'obuntu. Gwetanga bino biyinza bisukkawo okwo. Bw'abeera yavuddeyo n'akwogerako omwaka guno tugutambule tugenda mu mwezi gwa Kutaano tuyingire ogw'omukaaga tuuke mu makati g'omwaka. Endongo gw'ogirabye otya era muyimbi kyakuyimbidde ng'oggyeko King Saha gwe wayimbako abasigadde? Baana bangi abayimbi abasinze okunyimbira ekyewuunyisa ate mwe temubamanyi. Ensi tebawadde opportunity bawuliriza. Abaana abalina music omutuufu va mu bino bye tulimu ensi tennabawulira. Era weeri bawulira ffe mugenda tugobesa miggo. Era kyendiko nti bano abayimbi ab'effujjo bangaaya mayirungi baabuutikira industry ne bajjawo kiri kye tugamba nti let music talk. Kati twadda ku bino let nako talk. Era avaayo ne yeewaana mu lwatu nti nze nagayiza amayirungi ne mbasamba. Naye nga muyimbi teyeewaana nti nakubye hiiti n'ebabikka. Obigatta kati. So bibino mbitwaliriza maliriza okubitereeza then ziri talent ento kati zonna zigenda kumeruka. Zigenda funa space y'endongo yabuutikirwa abakozi b'effujjo.
n'abayimbi abatusingako ku maanyi balegendale balemererwa okukola ku kizibu kino maybe nabo baamanya nti buno obuto we buvaayo buno obutale zino talent ento singa zijja ne zivaayo bweziti tetugenda funa we tulya. Oyogedde ku Fujjo. Ye Best Vibes wa musonyiwa. Nali namukola yali yankola ki? Yakulumba. Nakola ki? N'ayonoona ebintu. N'ayasaayasa endabirwamu zizo tezinnaba nakuddamu. Best Vibe yali tayasa ndabirwamu ezo ze mulaba. Ye yakubanga ebyo ng'alabawo nze. Nze olumu nfuuka ekizimbe. Nemmwe koke kambabuuze totula ne weebuuza Isimami Jagulo najja nti anoonya Mukunja. Mukunja ye yamukubye ye yabbye n'embwa. Najja n'alwana n'enju. Ne Best Vibe n'akunga ekigaali naye najja naye n'akubagana n'enju. Ne kulidia ikoni n'obuvubuka bulabo nani baje bo baatuukanga awo nga bwe batunula balaba nze Mukunja era bo mugende mubakoleko interview. Abayimbi batuuka wano nze wojja okunnumba osobola okutuuka wano n'osangawo ennyanja. Mukunja saawa zino Mwami Museveni agenda kulayira. Bwendeeta ddiiru y'okumuyimbira ku sharing y'ogenda bwe ng'omuyimbi okusinga tulina okwawula endongo mu politics nga ndeese eddiiru yange nti ssente ziizino era omukulu agenda layira oyimbe. Lwaki oleeta ezo? Ddiiru teriyoko ku ddiiru ndala yonna. Eriyo kati. Katwongere Samira bajjajja bamweyana akutuleyo ku ddiiru endala dendo kategedde. Omuto kati kambuze. Akamenke nalabye kagiranga biganye ku birthday mwakagobye mwagala tetwala nze. Vibe yafudde. Obuzibu buvaawa. Manager. Komanda kyakola ku nsonga munoonyereze ki ekyabuziza Vibe. Vibe lwaki ze munamawulire naawe okkiriza zaaganye? Munamawulire wa Fango ni naawe osaze eddiiro. Kale tugenda kinoonyereza lwaki Vibe zaaganye. Ekisembayo ogezezzaako kulaga nti nno owagira abayimbi abato naye lwaki temubawagira ne mukubaposhinga mu music bwabwe naddala mu kubakolera challenge? Waliwo omukulu yakubya akabadazo kagenda mutta. Lwaki temuyambako? Ani yakubya akabadazo? Biswanga. Akabadazo kitegeeza ki? Mazina. Ne music y'omu owa Kigumazi ate ngenda muweera buwezi. Ezo ennyimba za Kigumazi olwo luyimba lwa Biswanka we mmalira okulayira. Obwo badazo atannyonnyola ensonga 10 nga tezifaanagana. Ezo ezimu ku nnyimba ze nandirowoozezza nti zirina ovaawo. Kale obutakkaanyabo ne Liripazo bwatereera mulyoke. Lirian tetumulinaako tabbu. Liripazo tuli ku Liripazo. Liripazo. Lirian Mbabazi. Ono yeri nono yeri Lirian Pazo. Erere isanga kikazi yagula ne motoka y'abakazi. Kakati Lirian Liripazo tetumulinaako nnyo tabbu. Temulinako tabbu eno miyayo. Tumulinaako ne Justera abere gyali tasetuka. Tetumulinaako tabbu. Kale. Chairman Nyanzi yagenda okuwa obujulizi ku basibe ba Noopu. What do you say about it? We yagambye. Bwe nawulidde mawulidde. We yakugambye. We yagambye. Yangambye naye nawulidde. Kati genda obuuze gye wawulidde then akunnyonnyola.